Amagulu ate mu ssaawa zino ez'okuba nti tutudde obutuuzi naye nga tubadde tutambula bulungi nnyo naye olw'okuba nti tutuddemuuko wano kati amagulu kwe kutandika okutuluma n'abaana baffe ba Matiyo owa Ssemwanga wamu ne Bobu era owa Ssemwanga kale bwe tutyo tukoseddwamuuko mu ddakiika eno gye tutuddemuuko wano naye nga tutambudde bulungi nnyo okuviira ddala eri tetufunyeeko buzibu bwonna mu makubo. Onaatuuka? Ffenna tusobodde okutuuka wano. Onaatuuka e Namugongo? Tujja kutuuka mu linnya lya Mukama Yesu waffe omulungi. Musuubira kusimbula ssaawa mmeka wano? Tusuubira okusimbula olwaleero luno ssaawa awo nga 7 ogw'ekiro. Tumaze okuwummula obulungi, tumaze okufuna obujjanjabi eri abasawo baffe bano ku ssaawa ezo 7 tusimbule era twekakasa nti tujja tutambula era tutuuke. Joyce Nakuna tandika Lwakutaano Bomparisi ya Muterere ekitundu Mbakitumba osabira Kitumba yenaawe kyayinza omukulwamu kano naidi okulama ndikuizana mukono ndija kulamagana mukono kusaba byetwe Katonda atuweereza ebingi n'izere lyange ampe Lugendo lubadde lutya? Olugendo luba luwanvu tutandika nankani mbiko twera Lugazi twera mu nankani twera Lugazi kana tuli mukono tuli kujja Namugongo tutambuza bigere nengo kulamaga. Onaatuuka? Wanje Onaatuuka e Namugongo? Nja kutuuka n'ensibi nja kutuuka ate nabwayo nga ndi mu Lugwagire nga buli muntu yambona kwandira buli amazzi gali nti buliko muntu wabugenge. Mama Parishiye Kitundu district ye Namusi. Ndine sobi ngaliye kukendenzi enole Namugongo. Tuwe vuba nesenga nezi amboneho bakyusa abafiiri habira ko mutandisa. Yahabanga nolirano emukono nenga bikere biruhonzi na rukali enatwire basawo bali habanjanja nane nyalisa obole na Namugongo kumugamba akanise nolirira ebole bebambara mire mwesise balomba muntete hobuyeti bwa transport ngoba sayina ina misimu Najira wasa ndala kugenda wahahera hungira njolere ekyo otulena otulanga diocese ya Jinja uri kakira nani yego iri kakira ndahira kujya Namugongo njyanga ngendeho nyamana habajulisi kanyala kungenda habida habyose nasa ni umwene kunyana Yana Namugongo ni. Udah sini Namugongo. Sudah Namugongo. Dah hamba bulamu. Dah hamba polisi dah hamu nyumbange. Dah polisi data kasusi ambambe bambe. So opportunity. Namugongo njagala nnyo
olw'okubanga Namugongo tuba tuzze Namugongo tufuna emikisa wadde abantu batugamba nti mutambulira bwerere mugenda kukosebwa ate mukomewo nga mutambula bigere naye ffe twakkiriza ne tugamba nti katweweeyo tukole ki tutambulire Mukama waffe Yesu Kristo n'abagundi baffe abajulizi baffe ffe kwe kusalawo okutambula naye tetutambulira bwerere nga bwe balowooza. Finish the journey. I'm very fine. Going to finish the journey. That I'm very small. Why did you decide to use? Why did you decide to walk instead of using taxi? Even lack of money for transport. That's why I'm putting. I have only 30,000 for going back, but I don't have enough money. 4 days on the way, on the journey. Then tomorrow I will be in the 5th day. 5 days. So I'm going to take 5 days. Bananga na buka Sharoni na mila Mbale, St. Denis Sebugwao Catholic Church na Madala, St. Joseph Catholic Church and St. Denis. Senaji endele kutule Mbale kudabule Namugongo eno. Ngesubira bigali byesi bajulizi bazile nga bakolera bakyase linda senombe tubasigale nga bakolera family yange ebe mu mirembe ni babana base ni linambo lino kunakulecha lero kubanga kusigala muri dembe akabaho kutabukana dalwe ebitu byebe bizile nga birosera muri nambo ya Uganda ikulombera bachefe be Kenya bamanga balondazaga balonda amala bazuga misayi mukulwana zitalu ne mugasha kuruno nga kugendere ni bajulizi kulomba kuti bajulizi bano abimiri mwanya. According to our preparation we made in before, we started our preparation in March, conducting meetings in the parishes. Then after parishes we reached a level of plenaries, that is in the district level, whereby we asked the church or chairpersons in the parishes to be ensured that educating the pilgrims who are making the pilgrimages to get their transport before. And we have a few who have hopes that they will get transport. They have brothers in Kampala who promise to give them, but we are giving them a enforcement that before first work tomorrow first, we have to ensure that as leaders that we want that realizing that money for us to transport, so that we make preparation, and we shall go back on 4th after prayers. We shall not move on 3rd. Can you talk about the journey? My name is Odeke Ben. My name is Odeke Ben. Chairperson of Palisa Dinare in Uganda Diocese, leading in the team of 194 pilgrims. Our journey we started on 27th from Palisa, and the first place we visited to Namutumba. On 28th we moved to Iganga. On 29th when Kibinko. Yesterday at Saturday we are in Namugongo, and today we are in Kono. Our journey was so bit fair, but only that they've been suffering with some hunger, and our movement we used to move at night, and at this time at exactly by 8 we shall be resting. Abalamazi bameka
ogeragera okulamaga okuno emyaka giwooza bali batya Denjagala naye atekayo ka selfie wano. Original. no. Yes. Oh, can someone? You can talk from that side. It's just, oh. I'm going to stand here. When you ozze kulamaga kikyoyagala Katonda kolere kikyoyagala Katonda kolere kuwa bulamu ate ekirala kulamaga wangi mukisa ogwaki
Ose ne maama. Mumaze ennaku mmeka nga mutambula?